ekiweebwa kugamba kyekintu ekyandibadde point of security kyekintu ekyandibadde ekyenkizo mu byokwe eri omuzadde yenna nti omwana bw'aba nga ali ku ssomero aba ate asobola bulungi nnyo okuba nti gwe amuzaala nga wasobola omutwala mu kisulo oba ne point of certainty naye era bw'owuliriza ebyabaddewo ebigenda mu maaso bipointinga ku bulagajjavu obuli mu ggwanga Uganda n'engeri ya gadibengalye gye bakwatamu ebintu so tuli mu mpendazi zimu era ng'ekibiina okwongera okulafuubana n'okutwala obuvunaanyizibwa okugaziya structures zaffe ng'ekibiina mu nkola y'okuyakunga mu nkola y'ebyemipiira mu nkola y'ebyemizannyo ne mu nkola y'okutumbula ebitone kuba mu National Unity Platform ekimu ku bintu ebyenkizo ye arts nga tutunulidde arts as a segment esobola okuturning around the prosperity of Uganda nabwe kityo tubadde tugenda maaso ne activities ezo ez'enjawulo ezikulemberwa muganda wange Nubyandi era njagala okumwebaza mpozi n'abalala waliwo activities nyingi ezigenda maaso waliwo activity zikolebwa ababaka ba parliament waliwo activity zikolebwa basentebe b'amadistricti ate waliwo ne activities ezikolebwa secretariat okujjako era ekibiina kya National Unity Platform ku lunaku olwa omukaaga nabadde era mu kuwerekera muganda waffe taata wa omu ku baganda baffe muzeeyi wa Dende yatuva ku maaso ebbanga lya mwezi nga gumu emabega naye nga yazirikiddwa mu disitulikiti y'e Namisindwa ku lunaku olw'omukaaga kya nnaku nti mutabani omukulu teyasobodde kujja akwetaba mu kuziika naye nga famire ya muzeeyi wa Dende mwena n'abantu ba disitulikiti y'e Namisindwa twongera okubasaasira era nebaza Honorable Nambeshe Deputy President wa Eastern Region bwe twetabye wamu ne bannange ab'enjawulo mu kwerekera taata wa munywanyi waffe atasobodde kujja kuziika taata we kubanga ab'ebyokwerinda era bandibadde bateeberezebwa okuba nti bamulemesa olw'obuvunaanyizibwa bwe yawaayo nti wadde ali mu mawanga ate asobola okuyimirira ku nsonga z'Abannayuganda. Okay, tweyanza nnyo tweyanzeege Alex Waiswa Mufumbiro. Alex, olunaku olwaleero obwongo bwange bwampadde ebibuuzo bingi ku mutima olw'enjega ezize zibeerawo ezitali zimu oba endala ne ŋŋamba nja kubuuza mmwe abalengerera ewala era abagoberera ebyobufuzi eby'amaanyi naddala mu ggwanga Uganda n'ensi ezituliraanye bw'otunuulira ebiri mu ggwanga Uganda awo we neebuuliza ekibuuzo ne ŋŋamba Waiswa ajja kukinziramu ddala Uganda tuli safe? Uganda Mwami Kayongo ekibuuzo ky'obuuziza kigazi. Ekisooka Mwami Kayongo mu prospective y'ekibuuzo kyo tujja kukitwala nga kibuuzo kya byakwerinda. Mu 1980 ezimu ku zaali ensonga semasonga ezatwala General Yoweri Kaguta Museveni mu nsiko kwe kuba nti abantu battibwanga mu myaka gy'ensanvu ne batamanya babase, abantu babuzibwangawo mu myaka gy'ensanvu ne batamanya gye babulidde, ate mu nkizo wamu na nnyo abantu abaali badisentinga ne gavumenti eyaliko eya General Idi Amin Dada precedingly n'abo abaaliwo abali militaristic wadde nga kyetaagisa Munnayuganda okumanya nti General Yoweri Kaguta Museveni was part and parcel of that mayhem and governments eza preceding after the Amin fall. Nti from 1971 General Museveni ojja kulaba nga historically yali part and parcel
okuva mu 1970 oku 71 mu katabo ka mustard seed akunyonyola n'akugamba nti Amin bw'amala okukwata entebe in 1971 nga deposinze Milton Obote nga Obote ali Singapore General Yoweri Kaguta Museveni akugamba nti agenda mu nsiko kubanga baali tebayinza kukanya nakya Idi Amin Dada kubeera president wa Uganda era awuliriza wali mwangu nnyo bw'otunulira history and the pattern nga bw'obadde olaba bwe bawandika ku Idi Amin Dada obeera mwangu nnyo okuwa General Yoweri Kaguta Museveni credit ey'okuba nti yalabirawo okugenda mu nsiko ku muntu yali agenda okufaanana nga Idi Amin Dada bwe baafuna gavumenti wakati mu 1979 awo nga bajja bafuna gavumenti ezikyuka wakati ne mu kufuna binaayisa bwe yatuuza ku ntebe personally kubanga ku basatu yaliko n'abalala n'agenda mu nsiko after the election of 1980 nga bateeseteese akalulu akalulu ako tukagendamu nga ye deputy owakakiiko ka military commission akaali General Yoweri Kaguta Museveni nga ye mumyuka wa Muwanga owakakiiko akaali kateekateeka oba aka overseeing ebyokulonda luvannyuma akawamba obuvunaanyizibwa bw'okulangirira yali awangudde mu kalulu konna General Yoweri Kaguta Museveni yali tawangudde era yali afunye omukiise omu ow'Ekasese gye twogerako olwaleero nga ye Honorable Minister Crispus Kiyonga ate ne Dr. Crispus Kiyonga awangula lwa nsonga nti mu Democratic Party Muhindo yali alina okuwangula ekifo ekyo mwanatu yatemulwa so nekiwa Dr. Chrysostom Kiyonga Dr. Christopher Kiyonga Dr. Kiyonga yes Dr. Kiyonga nekimuwa omwaganya okuba nti yajja okukiika ku lwa UPM kuba General Yoweri Kaguta Museveni ne yali yesimbye Sam Kahamba kuteesa kati mukodo musanjiwe oba abamukodomiwe kubanga muwala wa Sam kuteesa ate mu luvannyuma adda n'afumbirwa mutabani wa Yoweri Kaguta Museveni General Muhoozi Kainerugaba wamuko tuli wamu kakati najja n'omuntu atya nekimuwarantinga kubanga mu nkola y'ekinnamagye ekyaba Muwanga n'abalala bifo bingi nnyo baba Democratic Party era nebanga obuyinza baali babujinyazeeko misanattuku ampuliriza General Yoweri Kaguta Museveni agenda mu nsiko ng'alina Ssemasonga 10 mu Ssemasonga ze yalinamu ey'obwokwerinda okuba nti abantu baali battibwa extrajudicial killings okutta abantu nga tebawozeseddwa okutta abantu nga tebatwaliddwa mu mbuga z'amateeka okuwamba abantu ne babuzibwawo mu ngeri kati nga gy'olaba eya drone era n'aziteekawo nga n'abantu abaali babuliziddwawo amannya weegali preceding okuva edda babbeni Kiwanuka abantu nga bangi abaabuzibwawo n'asalawo nti olw'ebyokwerinda ebyaliwo kyali kikakatako bannayuganda okukkiriza agende mu nsiko n'agenda mu nsiko bye bakola mu nsiko saagala kubiddamu olw'obudde Jeno Kahinda otafiire abisaaminga up nti okunyiiza bannayuganda okujjula obusungu obumala mu nkola y'ekiyeekera baatandikanga okwambala yunifoomu y'amagye ga Uganda ne bagenda ne batugumbula abantu bo aba NRA nga bakolera nga aba gavumenti ey'amagye ga Milton Obote naye ng'ate abaali bakikola bebo okunyiiza bawananchi Kayindo tafire yabyogera nkola ya kijihadi nkola ya kijihadi kwenyini okutamya abantu omuntu nti Kayongo okutta kati Kayongo ne bagamba nti naye ase Kayongo ye Museveni nga bagamba mwana ogolozo mwana wa bagenda kola ati bajja kuwolera tuli wamu kakati enkola gye bakozesa mu nsiko ampuliriza ng'ezimu ku nsonga ezirambikibwa General Yoweri Kaguta Museveni ne ttiimu ye lwaki bali mu nsiko kwe kubanga abantu battibwa nga tewali amanya abatta era nga tewali awa bujulizi ku bantu abo abattibwa
naye nga ne gavumenti yennyini state apparatus nga naye etandise okukola kye bayita extrajudicial state anarchy, keka kyako obutemu obuva mu gavumenti munda. Kuba buli nsi yonna egenda okukolapusinga, abali mu buyinza batandika okutemula bannansi. The reign of terror kwe kubeera okuyiika kw'obutemu okw'amaanyi. Oluusi nga longetivita ya gavumenti ekiteekawo okwongera okunnyika omugigi oguba guliwo, okwongera okutya n'okumanya, kubanga yo eba eri kweri rudimentale kwe yajjira akaliba akendo okalabira ku mukonda. Kati bano engeri gye bajja nga bajjira mu kuyiwa musaayi, bajjira mu criminal blackmail, kusiga enziro. Tigundi yakikoze nga si yakikoze. Kakati gundi oyina kugambye nti bayambalanga uniform z'amagye bazijjangawo. Anti nkugambye ono yali mu military commission. Ate bano abagenda ne bamenye kabamba. Bamenya kabamba, bamenya banka. Kati yamenya banka yali ayinza okulemerera okufuna uniform y'amagye yagali. Ate nga omu kubaaliwo nga bagula n'ebyokulwanisa yali General Yoweri Kaguta Museveni. Era yali abaddeko minisita w'ebyokwerinda. Era minisita toyinza mubuuza gy'atwala bya. Tosobola. Kakati nga first things forward bamaze okukanya nga bagambe bannansi nti kakati tugenze okubanunula, kubanga mu nsi yammwe eya Uganda mulimu abattibwa ne tamanya babase. Naye nga ababatise bakoze eki? Obategedde. Baagala okwongera okukyayisa gavumenti eya Milton Obote. Okay? Kakati ne tumatizibwa nti ebyokwerinda by'ensi bikwatagana ku kintu kimu: bunduki. Bunduki kiki? Mundu, maje, police, security. Kubanga era ne tufuna president ne bamutuuma Saabalwanyi. Saabaki? Saabalwanyi. Era Uganda ebadde etambulira ku mulamwa gw'okuba ne Saabalwanyi. No matter ntalo kika kyezirwaniddwa, naye nga ffe gwe tulina ye Saabalwanyi, the master of violence. Kabaka w'okukola effujjo. Effujjo lya munnamagye ampuliriza gwe njagala kikufumiitirize libaki. Libaki waisu effujjo lya munnamagye. Bw'azanyamu azanya naki na bomu. Bw'azanyamu azanya naki na pistol. The master of violence. Kabaka waki? W'effujjo. Tabyogera nga abyogera mu kwekalakaasa. Tabyogera nga abyogera kinawaira. Abyogera nga abyogera kiyeekera. Tuli wamu. Engalo ne zikuba, ensi nti ekyuse, 1900 bataata baffe basooka kubatwalako ssente zaabwe. And that was the first insecurity for the natives, not gun. Their first insecurity was to impoverish them, okubafuula abanaku kaama. Era batandikira mu kakodyo ka ssente. Ebyo byaliwo ne bituka ne biggwawo. Ate nti nkubuulira patani byombuzize ebyokwerinda bya leero bye nkutandikidde kubanga ffe wana ate tusomesa. Nkuwa patani kubanga n'ebyokwerinda ngenda bikulambululira okubigaziyo okusukako we tuli, kubanga ebyokwerinda abadde akugamba nti bya mundu yokka akulimba. Ebyokwerinda birimu food security, birimu infrastructure security, birimu economic security, birimu health security, birimu educational security. Kanzi jetandikira